president wa NUP principal tali mu ggwanga wakati bw'omuweereza lwaki olowooza gwe omubaka asaanidde okuddira Helen ekisooke tukusaasira abantu b'e Kalangala bitalo saasirako abantu b'e Kalangala bannange bannakalangala bannange gyenva nga kitalo twafiirwa mbutuufu Shalom twafiirwa kiki osinga ku bana abeesodde abalala beesimbye abagala kaadi Shalom kyensinga ku balala omanyi waliwo we nawulira pulezidenti waffe ng'agamba si ye mugezi ennyo asinga ate era si ye yasoma ennyo akola ki asinga naye wamulaba ng'akoze ebintu n'abaasoma ennyo akola ki byabalema okukola NUP senga ekuwa tiketi wini yaayo onoogijjayo ekyo kiri obvious naawe wini nja gijjayo ku ground kwoli ku ground kwendi ndi Gumite wali wendi wali waka watu agala tujja okunoonya akawolu kaffe nga tuli shuwa tugenda kanoonya winyaffe tugirina kye twagala Shalom wini njina abantu b'e Kalangala ndi Gumite mumanyi nze muntu omutuufu bakiikirira lwaki ekibiina kyandiwadde gwe omukisa ku bantu bonna abaegwanyiza lwaki nalujja bikyeyandibaddayo bw'omukisa okiikirira abakyala b'e Kalangala nze nno nsuubira nti ekibiina mu butuufu kirina kuwanze nze nno ndi mukazi eyekkiririzaamu ndi mukazi atali antama ate ndi mukazi omwogezi era gye nkoledde yonna bamanyi nkozeeko empigi nkozeeko ewakiso ne Kalangala gyenva era abasinga obungi bamanyi ndi mukazi ayimirira ku mazima ekibi kiba kibi n'ekituufu kiba kituufu ekibi kiba kibi n'ekituufu kiba kituufu Anita Among speaker we omulaba otya abadde speaker okulanga kati Rose Royce bizze office ya speaker ebadde ekwatibwa bulungi ebadde ekwatibwa bubi okusinziira ku ggwe ng'alaba ebintu omukulembeze bwe Anita Among abadde speaker okweyagaliza mu bakulembeze abasinga nga abantu bookikira ate bali bubi ogambye oli w'amazima Anita Among yabadde mutuufu okubanga yeewamu bamwekyo kya Rose Royce ng'omukulembeze n'omuloba papa yakimuwa obukulembeze bwa Anita mu Parliament obadde obulaba otya nga gwe Munnayuganda ali eno nze ebintu ebimu bye mbadde mulabako mbadde mbuvumirira olw'ensonga nti mu mbeera eno gye tulimu ng'olaba abantu b'okulembera bali bubi nnyo abaana baabwe tebasoma n'ebyokulya olumu tebabifuna tebalina mirimu naye kati omuntu gwe balaba omukulembeze waabwe okuvayo okulaba nga gwe weekola kye weeyagaliza buli kimu ng'obalaga ebintu ebyebbeeyi kiba kifaananyi kibi njujuke mu history twasoma ojjukira ku Napoleon Marie Antoinette mukyala we bwe yavaayo n'agamba abantu bwe muba temusobola kugula ki mugaati mugende mugule ki cake ati note nogenza waliwo omukulembeze mu Africa yagamba if the fuel price is high stay home where are you going byebintu byebimu byotunuya n'ogamba omuntu abanga ali mu oba ngambe akudaala era kinyambye bulungi okudaala kubanga tosobola kubanga abantu b'okulembera obalaga ekifaananyi nga gwoli bulungi nnyo naye nga n'ekyokulya ewaka kikola ki tebakiina Alex Moji in a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums. I'm so happy. Yes, Diamond Platinums from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Mwaji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Katalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Tichampa Mire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening betugamba kaswere ekigambo it is happening ngomanyo ali ku Shalom 256 atana subscribing kandi twegatteko ena kwana mubako wola kale mulabe to subscribing na iraba onako ayo nakulwanjawulo ndine
honorable kati wa honorable era wali honorable musomero inaliko musomero aha nina honorable Nalujja Betty omuliga oba wandi goli muganda ndi mukazi muganda weddira ki weddira ndiga akabbiro mpologoma ate ndigebe kyanga akabbiro mpologoma munange bente wenabisanga wabisangawo so tulina honorable Nalujja Betty omu kubeegwaniza entebe ey'okukiikirira abakyala mu district y'e Kalangala ku bizinga eyo walina Shalom wali otusako ku bizinga manyi nfunye chance nyingi wala nekyali wa final hotel babitaba biri mu maaso nile bagala okuntwalayo bamuze biri mu maaso bampa offer buli kaseera ne wabawo ekibaawo either nziba amaaso oba ekikiro simanyi nenga in fact kali ngenda Kalangala gwagenda okuntwala nja kusanyuka Shalom ng'ogenda janje ke Kalangala tujje wiki namba nga tudigidda budigizi ojja kunyumirwa Kalangala nyuma singo ojja n'oba olumu ojogezeko jje nakiwogo olwokutaano olwo ojja kulaba abantu abayitirivu ane nakiwogawo nno mbeerawo nnyawo abantu babayitirivu bayingira Kalangala ekitegeeza weekend enyuma nnyo wanyuma nnyo ate n'omukyala namulaba jangu n'omukyala tojaweka mulete Kalangala teri ku baana baayo ab'e Kalangala ate otwala omusenyu ku nnyanja sandi agadde shomu kati gw'oli mukwano gwange jangu ko naye kiba kijja kuyisa bubi teza sawe na mamijje jeri kimukutte era mamijje joli yonna nkugamba bw'olaba Shalom agenda e Kalangala mwesibeeko nina ekintu kye nakulampulira oba kyavaawo nga bagamba siriimu ali ku bizinga n'ow'emmindi asena obulamu abavubi b'e Kalangala nga gwe awangaalirayo e Kalangala siriimu akendeera yeeyongera omulanga gwa Ssaabasajja baguwulira Shalom nga tunakugenda ku mboozi eyo nga woogitandise ali eyo yenna andaba amanya gange nze Nalujja Betty ate tutenabika kweyanjula kyali ku Puliyambo tuli ku Puliyambo siriimu e Kalangala Shalom ye nze we nakulira nalaba abantu abalwadde ba siriimu omanyi wobeera omwana omuto tebakulimbye yaliyo muyitirivu abantu baafa naye kyebanyumiza jjajja wange kisiriimu oyo yajjanga mu mbeera bweti nti Kalangala lyalinga kuŋŋaanyizo ng'abantu bajja okukola kaza business center nti bajjanga ne bajja abakyala e Masaka ne babajja e Rakai ate abakyala b'e Rakai babanga balungi alimu olunyarwanda nga balabika bulungi kati ne bajja ne babaleeta okutunda mu mabaala kati ng'osobola okubeera ku bbaala lino bw'okolawo ng'omwezi gumu ne bakutwala ku bbaala eddala naye n'okolayo kati olaba ogenda otambuza obulwadde bwe buto bwe bwajja ne bubuna Kalangala yonna abantu era baafa bangi naye kinneebaliza Mukama bwe tutuukidde olwaleero ng'ennamba ekendedde singa bali abaaliyo bagamba nti bakuba ekidde bannaki bakube wakyamaanyi ekidde pupupu muwumire eddagala lyammwe byaliwo edda atwogera kati katona lebo kati tebakyakuba kidde tebakyakuba kidde ennaku zino tufunye ebitongole ebizze ne bituyambako mu kulwanyisa obulwadde buno ate n'omulanga bulijjo towulira Kabaka Ssaabasajja Kabaka alwanyisiza nnyo akawuka era ku bitundu ebimu byalwanye ennyo Kalangala kye kitundu ekimu Ssaabasajja Kabaka yenna gyali mwebaza olw'okutuwa Katikkiro omulungi Charles Peter Mayiga atuyambyeko ennyo okuleeta obujjanjabi n'okusomesa abantu engeri ki gye tusobola okulwanyisaamu akawuka ka siriimu akaleeta mukene eno mwana atu ebadde Puliyambo kati katereere bulungi nnyo tuli ne Honorable Tobi mbagaye bulungi Nalujja Betty y'omu ku beegwanyiza entebe y'e Kalangala wagenda okweyanjula ndenjoke nkubuuza ebibuuzo abantu bye bambuuzizza Shalom neyanjuzizza nnyo omukisa guno gwompadde okwogerako eri bannakalangala nga nkozesa media yo omukutu guno Shalom 256 era ngumanyi guyambye abantu bangi webale nnyo beebale kubeera musajja muyiiya tugezaako tubigatta omukisa abali abandaba amanya gange nze mukyala Nalujja Betty omuliganga bwe twayogedde nzaalibwa omwami bamuyita Matia Katete n'omukyala bamuyita Nachael Joyce nga bonna batuuze e Kalangala Bujumba
Tovudde no Kampala genda kuyiriba. Ali abantu abayiriba oli naava eno olwokuba ali eno n'alyoka ajja eno eggaali eruyine makindye paka Kalangala gyakyankalanyeyo oli w'e Kalangala. Ndi muzaale w'e Kalangala era Shalom bw'otunuulira bwe nali ntandika okusoma kwange natandikira ku ssomero baliyita Kibanga Primary School naye mu budde obwo nti embeera yali mbi. Shalom mwete mukulidde mu bibuga temulabye kye bayita Fulanga yaffe ebeere wano nga yeewujja. Era mwe mukuze mu mbeera nti Katonda abayambye ffe twalina obusomero ng'osomako omanyize taata wange yali muvubi. Yali musajja mwana wa muvubi. Muvubi ndi muvubi era amazzi nze bw'oŋŋamba nti mazzi. Tezo manyi okuwuga. Shalom manyi okuvuba. Manyi okuvuba. Kalangala nga bagenda funa ombaka agenda obbavubira. Gera bwe mbadde nkugambye ffe twatandika amasomero gabbula era natandikira ku Kibanga Primary School katatange agenda okulaba ku budde obwo mu myaka egyo akaana ke nga amasomero ng'okutambula n'okutuuka w'osomera kimenya n'agamba ate n'embeera yo mu budde obwo mwalimu akawuka ka siriimu nga n'abaana bangi badropinga mu masomero ne bakutakola ki ne bateeyongerayo n'anjijjawo n'agamba kankwongereyo nkutwalewa Masaka era awo ne ŋŋenda Masaka. Waliwo essomero baliyita Ndegeya Church of Uganda Mnyendo gye namalira P7 bwe naveeyo nantwala essomero baliyita Christ the King Bulinda gye nakolera olevo yange ne tumala nantwala essomero n'enzirayo ewaffe ku Serwanga kubanga mu budde bwe twali tumaze ofuna essomero eryaffe nga bannakalangala era yali secondary school ey'okubiri mu Kalangala Serwanga omudoozi omujjukira bulungi omwogerako omujjukira ne ŋŋenda gye namalira elevo yange Mukama nanyamba nempita bulungi era nze omu ku baana abaafuna district quota n'ennyingira Makerere bwe ntyo n'okola course ki nenkola course mu human resource management. Ekyala mulamba omanye ngiri akwatamu abantu ekyo kyonkimanyi ate saakomaawo era neeyongerayo n'engenda ku Uganda Management Institute nenfuna postgraduate mu human resource management ekitegeeza bw'ojja ku bintu ebikwata ku bantu bakozi embeera being empathetic being considerate ethics byonna mbitegeera bulungi kati bwe nvaawo ate enzirayo ewaffe nga nina atokola obimanyi bulungi ate olina okunoonya obulamu osanyuseeko abazadde walage munne mwampera kati bino bye bibala era mu kutandika kwange njjukira bulungi naddayo waliyo ekitongole bakiyitanga Action Aid mu budde obwo kyalina branch e Kalangala nga kiyambako mu bukansolinga abalwadde ba siriimu nga kiyambako ku bavubi nga kiyambako ku baana abato abatasoma nembeeramu nenkoleramu nenfunamu okubeera nga graduate training nakoleramu nno omwaka ngera ne ku bizinga ntuukayo okuyamba bano baganda bange bano nga woobitegeera ate awo Mukama we nava nga bw'omanyi nenvaawo ate nenkomawo eno ngolo nfunye ate omulimu omulala mu kitongole ekya Ministry of Lands, Housing and Urban Development gye nkoledde ebbanga paka ate contract yange weyakola ki weyagwako kati nendabanga wendi nejjukira nti era ewaffe sivaayo wadde mbadde eno nga nkola ng'omwana yenna nti ku ground mbaako Shalom nze ndi mulimi era nnime emmwanyi ewaffe nina emmwanyi ojja onkyalireko golifunakakadde ojja onkyalireko olabe emmwanyi zange olabe nnima ebinazi nze gwolaba ndi mukazi mukozi olima ebinazi naye kati ebbeeyi y'ekinazi abalimi bafunamu tukyali bwe tutyo tebinnabatereera bulungi nga bw'obimanyi bwe tobirabye byonna nga bigenda mu maaso naye tetukola togaana olina okusigala nti okola kubanga tulina okusurviving ati kati tuzaddeko olina n'okukola ki n'okulabirira abaana ne famire yo era ndi mukyala mufumbo ndi maama byebyo Shalom nga bw'ondaba kakati omulimi w'e Kalangala ono alima ekinazi njagala tusooke tumusoosowaze kuba buli muntu asoosowaza weewaabwe bagamba anamma aba bagamba leka abwe basooke baki bali embwa kansooke nkole kuba e Kampala omulimu w'ekinazi ono omulina akawunti ekateeka ki okubanga afuna mu bulimi bwe Shalom neeyanziza nnyo nze ng'omulimi w'ekinazi okusookera ddala ngenda kusooka neebaze bambi abatukulira obulimi bw'ekinazi e Kalangala COPGT ekulira
abalimi b'ebinazi bonna ekitongole ekyo kikoze nnyo okutugatta awamu ng'abalimi n'okulaba nga kifuba nnyo tunoonyeza ensigo esinga otuyigiriza ngeri ki gye balimamu okutuyigiriza ebijimusa ki byolina okuteeka mu kinaze. Mbeebaza bannange mwebala omulimu ogw'ettendo gwe mutukoledde naye nga bwe naaba nange mpeereddwa omukisa okujja okukiikirira abantu beewange abeekalangala ngenda kufuba nnyo nga nkwatagana wamu nabo twongere okukola research ezikola ki ezimalayo twongedde ki omutindo ku kinazi kyaffe tube nga tusobola okuba nga nga tuyite mu luzungu you can say it in English tube nga tusobola okufuna ekikota tukiyita kikota nga kinene ng'omuntu ofunira ddala mu kinazi ky'oba olimye. That's very beautiful. Kakati tuli mu binazi ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga walabyeko ebitambula kati ekiri mu kwera abantu abamu bagamba basanyufu abala bagamba what is your stock begin amaso mu ggwanga Kusanja Museveni yarayidde naga net Sanja no sleep no corruption tunaye tulengera ebigenda amaso makaga speaker gasaliddwako speaker bamugira ki nga gwo omukulembeze w'enkya kyoyiga mu ekyo Shalom ng'omukulembeze w'enkya kyenjigamu ebyo ekisookera ddala njega nti omuntu yenna bw'oba ozza okukola okuweereza abantu sigala ku mulamwa ogw'okuweereza abantu wadde kale wabeerawo ebintu bingi ebigenda okujjawo naye beera n'amazima ng'oweereza abantu always yimirira ne ku kigambo kyo yimirira ng'omukulembeze n'ekirala beeramu n'empisa mu bintu ebimu woba olabanga ekintu ky'oyingiramu tekirina nnyo makulu tekirina nnyo kye kikugattako hasuubira ekintu ekyo kikole ki kireke bobalanga ekintu kyoyingiramu kirinayo kigenda okunyigiriza abantu kigenda kuwa abantu ekifaananyi ekitali kirungi kireke ekyesigalize obeere ng'osobola okusigala ng'olina ekifaananyi ekirungi eri abantu lwaki nkyogedde bwe ntyo Shalom sikuba sipiika waffe simukuba abaddeko naye waliwo ekintu ekimu kye yavaayo n'ayogera ekyagamba nti tuyina enamba wakiwulira ekintu ekyo make sure the Baganda don't have the numbers those Baganda ekintu ekyo kyalumya kyakosa emitima gy'abantu kyatukosa ffe Abaganda nze ow'ente nga nze ajja neŋŋamba olumu olina okuba ku bintu ebimu bw'oba obyogera ng'oli mukulembeze gezako okulaba nti ebintu ebyo tebigenda kukola ki olumya abantu bankati kikomyewo kati abantu buli omu akyogera munaye yakeera ku makya n'atugamba bw'ati ffe twaganye omuwolereza olaba kati ekituuseewo tuli ku sayidi ye n'ekirala olumu tubeerengako bangiyita emizi nga tolaga nnyo ng'omukulembeze kubanga oyinza okuba oweereza abantu nga banaku bona ogenda muleetera ommeeme embi buli woonajjayo mu public n'olaga nze nina kino nze ndi bwe nti kale sikireeta mu mbeera mbi kuba buli omu alina ki kyayagala okukola sigana muntu kukola kyayagala naye ebintu ebimu ŋŋamba oba tubanga tubibekengako tuwumbeko kasita kibanga olaba nti bwonna akiteekama kirina be kigenda okulumya emitima n'okukosa tukireke mpola okay lwaki olowooza gwe omubaka asaanidde okuddira Helen ekisooke tukusaasira abantu beekalangala bitalo saasirako abantu beekalangala bannange bannakalangala bannange gyenva nga kitalo twafiirwa mbutuufu Shalom twafiirwa muganda waffe twafiirwa mukwano gwaffe twafiirwa maama ddala nno ffe abakyala naye kalangala yonna yafiirwa omanyi yalinga sigadde ne mu bintu bingi wamulaba mu byemizannyo ffe kalangala tubeera mu mipiira gy'amasaza wamulabanga ng'abeerayo wabeeranga ku mikolo emikolo twali mukolo era wamuwulira nga bamwogerako nga ne bannaffe side eri bagamba nga omuntu wajja ng'avudde side eri ng'ajja kalangala ng'alina okubeerawo najja n'amwaniriza so ye muntu gwe twafiirwa mu butuufu nga muzibu wa kuzzikawo naye nsaasira nnyo famire ye Father Walusimbi yonna gy'oli Mukama akugumye
muwala we, muganda we n'abantu bonna abamuli ku lusegere. Mukama abagumye. Kimanyi okufiirwa omuntu si kyekintu ekyangu ennyo nti osobola okyerabira ku lunaku lumu. Naye tubasuubiza. Naye mbasuubiza nti bwe nnaaba mpeereddwa kaadi okukiikirira Kalangala ku kibiina kya NUP, ngenda kufuba okulaba nga nzira mu bigere bye, nnyinza obutamutuuka oba obutamufaanana mu byonna, naye nja kufuba okulaba nga nkola era nga ntambulira ku layini ng'eyo gy'abadde akola ki? Gy'abadde atambulirako mpola. Oza lwaki ekibiina kyandiwadde gwe omukisa ku bantu bonna abaegwanyiza? Lwaki Nalujja bekyeyandibaddeyo omukisa okiikirira abakyala b'e Kalangala? Nze nno nsuubira nti ekibiina mu butuufu kirina kuwanze. Nze nno ndi mukazi eyekkiririzaamu, ndi mukazi atali antama, ate ndi mukazi omwogezi. Era gye nkoledde yonna bammanyi. Nkozeeko Empigi, nkozeeko Ewakiso, ne Kalangala gye nva. Era abasinga obungi bammanyi. Ndi mukazi ayimirira ku mazima. Ekibi kiba kibi, n'ekituufu kiba kituufu. Ekibi kiba kibi? N'ekituufu kiba kituufu. Anita Among speaker omulaba otya? Abadde speaker. Okulaba kati Rose Royce bizze. Speaker, officer speaker, ebadde ekwatibwa bulungi, ebadde ekwatibwa bubi okusinziira ku ggwe ng'alaba ebintu omukulembeze. Obukulembeze bwa Anita Among abadde speaker. Okweyagaliza mu bakulembeze abasinga nga abantu bookikira ate bali bubi. Ogambye oli w'amazima. Anita Among abadde mutuufu okubanga yeewamu bamu ekyo kya Rose Royce. Ng'omukulembeze n'omuloba papa yakimuwa. Obukulembeze bwa Anita mu Parliament obadde obulaba otya nga Munnayuganda ali eno? Nze ebintu ebimu bye mbadde mulabako mbadde mbivumirira olw'ensonga nti mu mbeera eno gye tulimu ng'olaba abantu b'okulembera bali bubi nnyo. Abaana baabwe tebasoma, n'ebyokulya olumu tebabifuna, tebalina mirimu. Naye kati omuntu gwe balaba omukulembeze waabwe okuvayo okulaba nga gwe weekola kye? Weeyagaliza buli kimu ng'obalaga ebintu eby'ebbeeyi, kiba kifaananyi kibi. Njujuke mu history twasoma, ojjukira ku Napoleon, Marie Antoinette mukyala we bwe yavaayo n'agamba abantu bwe muba temusobola kugula ki mugaati mugende mugule ki cake. Ati note nogenzo waliwo omukulembeze mu Africa yagamba if the fuel price is high stay home. Where are you going? Ebintu byebimu byotunuya n'ogamba omuntu abanga ali mu oba ngambe akudaala. Era kinyambye bulungi okudaala kubanga tosobola kubanga abantu b'okulembera obalaga ekifaananyi nga gwoli bulungi nnyo naye nga n'ekyokulya ewaka kikola ki? Bamma kiwamme. Tebakiina. Nedda ate n'okuwa ekyokulya kalekaleko naye eddagala kuba tulyetaaga ng'omuntu tasobola kufuna ddagala ne panadeemu bwe titasobola gifuna ng'omuntu gw'okulembera omwana we tasobola mutwala mu kasomero akatandikibwako naye nga gw'olaga oli mu mmotoka ya bbeeyi oli mu bintu bya bbeeyi. So nze ngamba bakulembeze bannange mwenna gye muli bwe mbanga mukola ebintu ebimu mubikangako kale bikolera eyo gwe gy'owulira gy'obyaga naye tobiraga bannansi oba tobiraga bantu bokubanga bo bali mu mbeera ki embi. Fuba nnyo okulaba nti ate bw'oba okola kolanga n'amazima kubanga tumulabyeko omukulembeze gw'oyogeddeko nga y'omu ku baayisa etteeka lino eppya Sovereignty Bill. Kati olaba nti naye gye bujja ligenda mmukwata. Tali seefu maama waffe. Etteeka ligatandikira kuyo kukola. Era olirabye ddanga ligenda kutandikira ye kubanga bw'otunuulira kati avuddeyo. Ekitegezaako myowo ayinza obutakomawo mu mbeera eyaffe kubanga ffe munnange tetusobola kutuukawo naye kati we liri naye ligenda kukola ki? So omukulembeze yenna ali eyo bw'obanga bakuwadde ekifo ng'olina ekifo ky'olimu fubanga nnyo okulaba nti okola ebyo abantu abakusindikayo bye baagala. Fuba nnyo okulaba mbu tobeera mu bantu bayisa amateeka gagenda kunyigiriza ki bannansi n'abantu abakola ki abakuteekayo eyo gy'oli. Ogedde bulungi nnyo. Kirungi nnyo. Kiki osinga ku baana abeesodde abalala beesimbye abaagala kaadi? Shalom kyensinga ku balala. Omanyi waliwo we nawulira pulezidenti waffe ng'agamba si ye mugezi ennyo asinga. Ate era si ye yasoma ennyo akola ki? Asinga. Naye wamulaba nga akoze ebintu n'abaasoma ennyo akola ki? Byabalema okukola. Omulabye nga n'abaasoma era ogenda olumu okulaba nga n'abaasoma bennyini baddukirawo okukola ki? Okumwebuuzaako. So Shalom
nze nganze ndi ngabo nakugambye mu kusooka ndi mukyala mukozi Shalom ndi mukozi nno ngabonda mu butini bwange buno nkola era mu bulamu bwange muzeyi wange manyi ti oyo bw'obanga omusindisa okutandika okukola ekintu kale n'abantu bekalangala nyinza okuba ntadde ku muzeyi wange n'abantu benkalangala ddala abandabyeko nga ndi ne muzeyi wange mu maato ndi mu bulimi banjulira nti oyo omukyala mukozi era asobola okukola okukiikirira abantu be nga tewali kyekubirira ate ndi mukyala ayagaliza manyi bw'oba Katonda tugamba bw'oba oyagaliza okola ki ofuna ate ndi muntu ayagaliza abantu beewaabwe Shalom wadde tubeera gye tubeera nga we nakugambye nti nkoleddeko neewalala ewatali waka naye nze Eva omutima ogwange gundi waka waffe kusula kalangala ne bwe mbeera nga ntambudde era kyensooka okulowooza waffe nze ne bwe mbeera nga ndi wano sisobola kugamba nti bano abantu abalumu abakweka ne bagamba nze nva eriyo banvaawa nze nsigala ngambe waffe kalangala era nfuba nnyo okulaba emirundi egisinga we mba mpisizaawo ebbanga eddene buli lwamukaaga mbeera waffe ate n'ekirala nze ndi mukyala oba ngambe omwogezi ndowooza ompulidde era nga gwoba olamundaba olaba otya ndi mukyala omwogezi ogenda beddoboozi lya bannakalangala asobola okuyimirira ku kigambo kye nti bannakalangala kangeza abavubi nti bannakalangala abavubi bano be musiiba mugoba ku mazzi ng'ate tulabayo abantu abalala abavuba bano babagoba naye ne tubalabayo abalala ne bajja ne bavuba obutimba bwabwe ne babuwamba ate abalala ne babukozesa ne bagenda ne bakola ki so ebyo mulimu abavubi n'ebivubi nolaba nti waliyo abalala abavuba ate bano ne babagoba niweebuuza ate kino lwaki kibeerawo nze nandisuubidde nti ekyandibadde kikolebwa ekituufu mubaleke bonna bavube mba mwagala naye tukolere ebisaaki emala nti bwe tutambulako mu nsi endala zonna ezirimu abavubi kuba si ffeffekka abalina abavubi ebitundu bingi ebirina abantu abavuba nti bwe tugendako mu nsi endala zonna ezirimu abavubi bo basavaivinga batya ne babanga ennyanja yaabwe esobola okubeerawo abantu bonna ne bagiganyulwamu nga tebabayimiriza nabayimiriza mbu kati mwe temuvuba mwe temukola bwekiti mwe temukola bwekiti naye banga basigala okuba nga bakola ki so ngenda kubeera eddoboozi bannakalangala mbasuubiza nti ngenda kubeera eddoboozi eggumu ku by'obuvubi ngenda kubeera eddoboozi eggumu ku by'obulambuzi kuba nze kalangala njikuliddemu kalangala njimanyi njibaddemu okuva nga ndi mwana muto okutuusa wano wendi njirabye ng'ekula mu by'obulambuzi paka kati weekoze eki weetuuse ngenda kubeera empagi ennene mu kwogera kutuyamba okutwongera feri otuzimbira olutindo okuva ebukakati odutuusa ebugoma otuleetera ambulensi okwongera ku ambulensi muganange Helen Nakimuli zaalese atuleetedde ngenda kubeera omukazi agenda okufuba okulaba nti baganda bange abasembayo abato bano bumanyi obwana bungi Shalom tulina obwana bungi buli ku mazzi eyo nga tebusoma ekalangala oba mumina abaana batasoma waffe nze munaye mbeera kisaasi kyera balaba mama muli baana babagagga Shalom kati ndi wano njogera ne Shalom siri mwana wa mugagga senga siri mu YouTube kati fenno Shalom ndi mwana omuntu omwana eyeeyiya nze mwana omugagga siri mwana wa mugagga nze mwana omugagga mufunyeeko ku mukisa kine mukulirako mu kibuga naye eri ewaffe waliyo obwana bungi obutasoma buli ku bizinga nga Shalom island landing site eyo okugivaako okugenda ewaddako okufuna essomero olina okulinnya eryato nga n'eryato lyakupangisa so ngenda kubeera empagi ennene okulaba nti ebyokusoma abaana abo abatasobola at least wadde wabeerawo bano abaana abato boolaba nti tanakutuuka kuva ku maama we kuva ku mwaka gumu paka kunga ku myaka 8 at least buli ka landing site wekali wabeewo akasomero okoowa abo abaana at least basobole okubanga wadde bakyetaaga bazadde baabwe naye nga basobola okubanga bakola ki basoma ebyo genda okutandikirawo nga bannakalangala bakwesize byebimu byengenda okutandikirako singa bannakalangala baba bannesize ne banonda okubakiikirira
mu parliament. Twakyazaako omuntu wano ne tumugamba munnange ozze kwesimbawo baagala kuwa kaadi. Naye omanyi ky'ogenda okukola mu paalamenti obuvunaanyizibwa bw'omba ka paalamenti obumanyi? Shalom obuvunaanyizibwa bw'omba ka paalamenti mbumanyi. Kubanga buli ekigenda mu maaso kitegeera bulungi obuvunaanyizibwa obusookera ddala omubaka wa paalamenti olina okutuusa ebirowoozo by'abantu b'okiikirira. Fulo ya parliament ekitegeeza olina kubanga oli mwogezi ng'osobola okuvaayo n'obanga osobola okwogera ku ebyo ebiruma abantu babe ku kitundu b'okiikira constituency nga teweekoze eki teweekubiridde tolina byoleseeyo nga bibyo nga ggwe omuntu byonna bye bakuwadde osobola obbiyimirirako mu parliament n'obagamba nti bannange kati angeze ti bannange fe abantu b'ekalangala tetwagala kyakutugoba ku ki ku mazzi mutulekeeko kubanga yeno backbone yaffe obuvubi yeffe gwe mugongo gwaffe n'obanga osobola okimyako n'obagamba bannange kino gana amateeka ge mutuleetera tife abantu b'ekalangala tetukola ki tetugaagala gatunyiga. Omulimu gw'omubaka wa parliament ogwokubiri kwe kubaga amateeka olina okuba ng'osobola okuyimirira mu parliament no debatinga no making sure ti n'amateeka g'oli mu kuyisa tegagenda kunyigiriza ate abantu gy'ova abakulonze okukola ki okubakiikirira. Omulimu ogwokusatu kulaba nti ebikoleddwa gavumenti program ne project zebaleetera zonna osobola okulaba nga ozimonitoringa okulaba nti bwebanga project like padiem bwe tumulaba kati ali mu kutambula abantu abamufunye bebbo abaali balina omufuna era singa baba tebamufunye genda mu maaso bannayo onoonyereze ki lwaki abantu bano tebakola ki oyinza obba olina amateeka naye mu Uganda nga walaba Uganda si buli muntu bw'agoberera amateeka. Ennaku ezo twalabye omulamuzi Zidolo mulamuzi Zidolo Edonda n'avaayo n'avumirira ekyabalamuzi okumma bannayuganda eddembe lyabwe. Nawe example in case in point ya Alex Wise Omufumbiro naka namugaana okuziika ku muntu we gw'olowooza senga onoogenda mu parliament nga bakwesize ogenda kukozesa ddoboozi ki buyinza ki era bukugu ki okubeera eddoboozi ly'abo abanyigirizibwa okubeera eddoboozi ly'abo abaweddemu essubi okuba eddoboozi ly'obwenkanya eri bannayuganda bonna. Shalom bwe baba bampadde bwe mba ngenze mu parliament ngenda kuyimirira ku kigambo kyange kubanga jjukira tusindikibwayo bantu bw'otuukayo gwe n'otandika okukola ebibyo ebitakutumiddwa kitegeeza oba ofuuse omulabe w'abantu abakola ki abakusindikayo oba toyimiridde ku ki ku mazima n'abantu bo. Ngenda kubeera eddoboozi ly'abantu gye nva ngenda kuyimiriranga ku kigambo kyange kubanga n'ekibiina kyaffe kitugamba muyimirirenga ku kigambo kyammwe mubeerenga n'empisa mube beesigwa eri abantu bammwe era mubakolererenga mubengeejinge mubeerenga nabo kati gwe bw'otuukayo ate n'otandika okukola ate ebyo abakutuma bye batakoze eki gwe ne weeyizaawo ebibyo ne weewa ebitaano oba okyali mubaka waabwe kiba kiralamuko oba ofuuse mulala bizibu ki bannakalanga ebasinga obba nabyo? Ewaffe Kalangala tulina ebizibu bingi nno Sharon. Ewaffe tetulinga nga district zino endala z'olaba mmwe muyambiddwa nti mmwe temulabangako na ku mazzi togendangako waliwo ffe wetutuuka n'olabanga ennyanja eri sayidi na sayidi nga tokyalina ki bw'olaba ttaka kati ekimu ekizibu ekiriyo mu ebyo ebizinga ebyo ddala y'entambula Sharon okufuna eryato erikujjayo ku kizinga ekyo likuleete ku kizinga ekirala kyaki kizibu ky'amaanyi. N'ekirala ekizibu kye tulina wano tulina feri emu eya gavumenti tulina wano okuva Nakiwogo okutuuka e Kalangala tulinawo feri emu nti evaawo ssaawa esimbula Kalangala ssaawa 2 n'etuuka wano ssaawa 8 kati tumanyi olunaku olwo lumaze okugenda n'erinda ate abeena abavaayo essaawa 8 eddeyo eri naye singa tuba tulina
awo nga tulinawo emmeri bbiri nga zeeyisinganya bwesi eno abesawo ebbiri bagenda n'eri abesawo 8 bavaayo ebyentambula biba bikoze eki birongoose era n'ebukakkata bwolaba bw'oba otuse bukakkata tulinawo feri bbiri eva ekalangala nedda ebugoma n'eva ebugoma nedda ekalangala zonna ze twazipangisa na bupangisa naye singa batuzimbira olutindo okuva ebukakkata ne lugenda ebugoma ojja kulaba nti ezo ssente ezoonoonebwa amafuta n'okupangisa feri ezo tujja kuba tukoze ekizivuddewo ng'omuntu asobola okutambula mu budde n'atuuka ekalangala ebyobulambuzi bigenda kweyongera abantu bagenda natuleetera amakolero tulabe nga kalangala yeeyongera okukola ki tenta ng'etambula bulungi ekizibu obadde okyankyali ku bizibu ebiruma bya nakalangala tulina bingi ekyokubiri tulina nga bwe nakunnyonnyodde tulina ekizibu kya ebyensoma nga maze mbadde nkikubulidde nti baganda baffe bangi tebasobola kugenda ku ssomero bali wako omwana atuuka mu myaka nga 8 nga tanaafuna ssomero waagenda olw'okuba nti tewali ssomero kati nze bwe naabanga nfuuse omubaka w'ekalangala ngenda kulwana nnyo okulaba nti at least obusomero buno obusookebwako bufunika mu bitundu ebyo ekirala ekizibu kye tulina ekalangala kyabya ebyabavubi era nakyo nakyogeddeko dda ndowooza obuvubi tunjogeddeko olaba baganda bange bebagoba ku nnyanja babagamba ate ngajjukira gwe mulimu gwe bakuze bakola kati nganze omulimu gwe nkuze nkola kibanga bwolaba omulaalo n'omuggyako ente oba omulekedde ki aba akyalina olugendo kati naffe ekalangala bw'otuggyako okuvuba oba otulekedde ki kyolina okukola kwe kunoonya ngeri ki gy'ogenda okukola ki okulaba nti tusigala ku nnyanja okubanga etugasa ate tekoze eki teyonoonese siwagira nvuba mbi siwagira okitegeera naye mpagira nti omuntu asigale tunoonye engeri entuufu omuntu gy'asigala ku nnyanja ng'avuba ate nga tekoze eki teyonoonese palamenti eno ewedde bagiwumbako yakola amateeka agayita mangi mateeka kigoga aganaabiri ganyiiza nnyo senga naliyo nandirwanye kufiirawo ddala lino etteeka erisooka lyengenda n'okusingako okuteekako essira kubanga nze ng'omuli nkosezza nnyo eyo da sovereignty bill kubanga nalitunuuliranga lyajjira mu mutima ogutali mulungi bw'olitunuulira ennyo Shalom gwe n'oliraba olaba liddungi kuba bw'olitunuulira mulimu ffe abantu abasinga ddala nze abantu bewange benkiikira ab'ekalangala ewali abalwadde basirimu era nga bwe wakyogeddeko babadde basurvivingira ku ssente ezo ezikola ki ezijja bw'otandika ozigamba nti tugenda ziteekako ki etegeeza tebagenda kuddamu funa ki ddagala n'ekirala bw'otunuulira baganda baffe bangi nze ntunuulidde nnyo ekitundu ekyange abasoma baganda nge bangi abafiirwa bazadde baabwe sirimu biki nga bitongole bye bibadde bibasasulira school fees kati bw'obajjako omukisa ogwo nga ssente ziri ezijja okubayamba ozijjeewo gwolaba abanaasobola okweyongerayo okusoma ekitegeeza obulamu bwabwe buba bukoze eki buba bukomye so kyenva nkubiriza gavumenti yaffe n'abantu ne ba member of parliament tibwemba nga tuteesa amateeka agamu tufubenga nnyo okulaba nti teganyigiriza baki bannansi gabe nga at least galina kyegakola ki kyegabongerako mu bulamu bwabwe NUP senga ekuwa tiketi weni yaayo onogijjayo ekyo kiri obvious naawe weni njagijjayo ku ground kwoli ku ground kwendi ndigumite wali wendi wali waka watu agala tujja okunoonya akawolu kaffe nga tuli shuwa tugenda kanoonya winyaffe tugirina kye twagala Shalom wini njina abantu bekalangala ndigumite mumanyi nze muntu omutuufu bakiikirira oyagala bakiikirira president wa NUP principal tali mu ggwanga oba kati bw'omuweereza ne bannankyukakyuka bonna omukulembeze wange omulungi president wange omulonde Robert Kyagulanyi yonna gy'oli mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa nga toli wamu naffe ng'oli mu buwaŋŋanguse nkusabira Mukama akutukuumire bannankyukakyuka bannange yonna gye muli mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu mbeera ey'okusibibwa ne mu mbeera ey'abamu okufiiramu
mbasaba ekintu kimu tugume omanyija jange yangerera olugero Shalom nti mu budde obwekire nnyo ng'abantu bonna beebase ng'empewo ekunta nnyo ezo ziba ssaawa 6 emirundi egisinga olunaku olupya luba lujja pulezidenti wange omulonde guma obukulembeze bwo bujja kale tuga sukkanyo lembera y'obudde naye ye Nalujja Betty owendiga yegwanyiza kifo kya Kalangala okuli Placing Honorable Nakimuli Helen mubeere bulungi mweraba